naye abantu be Uganda musaba nnyo musiba nnyo mu church naye ate nga ebintu byamwe tebiri straight zekyo kyekinnuma ate bali 1 hour you only pray for 1 hour ng'ekintu kiwedde wano ku makya paka regular okyali ku Katonda yasooka eri kayino Katonda tokyamunoonya bunoonya wano weesigwa bw'obanga oli bwesigwa ne bw'otasaba kankubulire okusaba kuli gwe between you and God before you go into a relationship manya oli kyayagala ate manya kino nsobola kiggumira omuntu n'agamba sagala abaana ng'omanyi nsobola kiggumira oba nedda naye gwe n'orashinga ne balyoka bakuwa obubwa buna eyo mu Netherlands otambudde mbitu naye waliyo one night stands webiri ata bano kati 25 30 20 30 tebagala baana kati bagala bino bi one night stand ebyo ekyo kiri nomo nnyo mbadde manyi nti abeeyo bali sivo nnyo ebintu buli kimu batambulira nenerabira nti njogera mukyala pasta ndi mukyala pasta kituufu naye omanyi ki everything is there legal kati n'okwetunda oyina permit osasula musolo oba nemugundi coffee shop ye ogenda eri no ne permit yo eya ntino 18 years n'ogula enjaga n'oginywa it is allowed kati eri ebintu biri too upgraded but naye woova wano don't forget your culture and religion and ekyo kikuyambako to control you kale banyabo ne basewo tubaniriza nnyo mwe bali ddala it's another great moment nze sesanga batede great kula extra digest mugoba nsonga ndine Pauline Fantame ono nno bamukyalo bamwanyina wa Jean Claude Van Damme takoma kumulaba mu filimu ng'akola ebitasoboka akola dayi baddayi tuline Pauline awangalira Netherlands osobola okuyitayo Dutch osobola okuyitayo Holland kyonna kyobeera oyagadde tugenda kuwayamuko naye ebigambo 2 3 4 okulaba kyekiri eyo abasama bazze abamu bakaba nti abasama bazze naye tebaatwokezaamu ku luyiira naye nti abasama kiki what happened exactly what happened nothing happened we became more wise yeah with our money kati esente zaffe mu kifo ky'okuzisaasaanya bw'atyo nga tolaba sente zo we zigenda ng'ogamba nti no esente ziva mu ngalo naye kati we tugenda mu it is possible esente zo togenda zisaasaanya bw'atyo tomala gajaajamya kufuula eno n'eri oziteekawo sente zo w'oziraba n'oteekawo ennyumba yo nga you're waiting for retirement n'okolamu ebintu oba farming ng'ebintu ng'ebyo naye Katonda yatuleetera Haji abantu kye batamanyi that's why you see that I became an ambassador of Bakalaba Property Services Europe kubanga byankoledde njagala bakole ki nabo babirabe bo obujulizi eri abalala nabo abayooyana ebintu Haji byankoledde naye nabo bafuneyo opportunity okola ki babakolere okay eyo gye tutandikidde erinnya nalyogedde bulungi Pauline Fantame kona banange kali yaro nafuuka Fantame aliani kyekyo Van Damme ojja kubeera ko also Van Damme nange njagala mbeereko Van Damme nange nvimbe nkole nange ebitasoboka naye tojja kuba mundu naye obisobola kubanga wobeera mu media n'ebyo ebya acting obisobola oba osobolera ddala bulungi kyekyo bitambula bitya how is Netherlands bitambula bulungi nnyo omanyi wogenda n'okola n'okomawo eno n'owummulako olaba ebintu byokola ki byomisinga omusana kati tuddayo naye omusana buli muntu ankubira okomawo ddi saagala kuddayo naye nina okuddayo balo batwalire kasana njagala tukweyo kiro mmeka bonna era nasabye Katonda ne ngamba Katonda winter eveewo sameko
Sameberewo paka luberera. Aha. Naye tekisoboka. Gwe wabaddeko e Kampala. Era byogerere eri. Ene Kampala omusana gutwokya. Noyite bwayise, noyite kawempe, noyite makindye. Naye okimanyi nti no wobala ng'oli mu Uganda for 1 week. Ogwo omusana gukumala for the whole year. Nga toli weeno nova ku Makerenda. Kati fe gwakwakayenda kwezi. Netu gutandise tutama. Temumanyi kyemuyina. Temuli ku Makerenda. Nti no vitamini D oba bannange. Tuli mu kajanja. Ekyejo. Nti no wabanga tolidde ennyama. Nti no obonaabona ani yakugamba. Fenga Prime Minister wa Holland yagamba tuve ku nnyama. Tudde kuki? Ku katunkuma. Ku bijanjalo. Ku bijanjalo. Ngalaba temukyalina ssente. Nedda. Kubanga proteins eziri muki? Mu bijanjalo. Bye biri muki? Mu nnyama. Obulamu busigala butambula. Busigala butambula. Naye kati kyogerere wano eno. Obyogera kuba gwe olina ssente. Lwaki fe tuyagala tulye kanyama? Abantu ba wano tebamenyi kye balina. Kubanga olaba oyo kati nga lumonde, muwogo, byonna biri nakyo. Mapaapaali byonna biri nakyo. Feri kati nga Christmas. Eyo period ya gundi ya corona. Okugula ebintu ng'ebyo. Oyo bwetaagisa akakadde kamu. Akawana. Akawana. Buli item? Nga unogulako nga enkota 2. Ez'ettooke. Oba muwogo. Just that packet. At least 1 million. Ate nga ka family katono. Nga mulina ssente. Nedda. Mulina ssente. Nebo ngamba amatooke 10 nga gula akakadde mbasiita. Butuufu ojja kugula kubanga Christmas. Ate oyagala bantu bonna bo balyeko. Bawomerwe ku lunaku ezo. Naye njagala babulira abantu nti nno woba ng'olina dreams and ideas. Mr. Haji Bakalwa is the one who can solve your problems. Woba nga toyagala kale labayonze nali nnina okutya. Nazimbira jjajja, nenzimbira senga, nenzimbira anti. Omanyi ngaro nazimba. Nga sinazimba. Bonna nembazimbira naye nga ndinamu okutya okwezimbira kubanga mmanyi nti no esente zange wengendo ziteeka nyinza okuyombamu kubanga njagala ebintu ebiri perfect ate bo mbawa sente ne babizimba. Naye kati Haji bwe yajja mu bulamu bwange yazimba ennyumba yange kalina. It's not too big, 3 bedrooms, not too big, naye nga kalina. In 7 days. In 7 days? 7 days nagisereka. Who does that? Ani mu Uganda gwowa sente nakugamba we are going to do it in 7 days. Nechiba. No chiba. Ngo followinga kuchi ku Facebook ngo wasumulula bwati ngo biraba. Ngakulaga ndi wano stage kwe tutuse kino tutabula. Kati tumase kino. 7 days nge nyumba yawedde dakalina nga bagiseresedda. Olwo musanga wa. Ku Facebook. Muzeyi Bakaluwa. Kankubule ono ye omuntu gwosobola okusindikira sente newebaka bulungi. Noloota. Notandika kulota nnyonyi. Noloota birungi byokka. Kubanga omanyi kijja kuggwa. Era nze namumitingako mulundi gumu awe wali lockdown n'angamba oyagala kuzimba. Nemugamba njagala kuzimba njagala kukola. Nagamba Mr. Van Damme wamubuzizaako wamutuuzizza n'oyogerako naye. Nemwogera naye. Nti n'ogenda kuzimba. Nenesibamu bwati nga saayogedde kale namugambye ngenda kuzimba naye tetwayogedde nnyo. N'angamba nze ssente zompa za kuzimba si za kutereka. Era Van Damme obanga toyogedde naye ddayo oyogere naye. Nemugamba Haji ogenda kuzimba ogenda kutandikirawo. Era we nazimuwa bwati nambalira 7 weeks. 7 weeks. Ennyumba ewedde. Ng'ennyumba ewedde. Nga ekikusiba kyokka ye ssente. But he's someone who is genuine, who will do something for you. Era nze abagala okugula ettaka n'ebyapa kati omanyi bino
ettaka lyatunze last month nze ekyapa kyange nkifunye mu bwangu bwe butyawo oli eri okubakuba kusimu njagala plot 2 ziwedde ng'agamba kima ekyapa kyo naye kati okurecommendinga omuntu ng'oyo okale okurecommendinga omuntu owa wabweru first of all bakuguza ettaka gwe wekka kimanyi gundi nannyini w'ettaka yamanyi ebiri mu ttaka omwo oba mulimu family wrangles oba mulimu ki tebajja bikugamba omala okusasulayo ng'ebiryoka bifuluma naye Haji Bakolova there is nothing kiba kyama atunda amazima goka si kuzimba si abikola naye mulimu amazima pure and what transparency kyatuuka ku families zammwe simanyi your families your friends kubanga temukyaba involvinga mirimu jammwe simanya bajja tukolimira simanya balina ekiiso olugiranga bagamba kano manya bikoze bitya like oli amanya bumanya nti foreign kati alina kalina wobanga oyagala kuyamba family baweeko obawa obate naye singa oyagala kwezimba for me my advice toteekamu family oyagala kukola genda maaso bawe milioni zaabwe 2-3 obagambe genda weezimbe genda otandike project genda weetereze naye ntino ezo ssente ozikwate ate ogambe nti nno ogenda onzimbire ennyumba ogenda kufuna enemies ogenda kati ojja kutya okukoma weeka nze saagala kutya kukoma weeka era nze najja buzi Haji nagamba nentuukira eri ku nnyumba nga sitya ntino bannange nga mmanyi ntino ki biwedde era we natuuka Haji nagamba ennyumba yo yiyo ebisumuluzo bibino batugamba nti mubeereeyo bweru mubeera Netherlands ababeeri Canada nga musaalisa busaalisa yaba na sente just kubeera eno kubeera expensive bavuga expensive cars basula mu very expensive apartments just batulage nti obulamu buli kimu kirikirija nti naye kati awo neda it depends ku kyoyagala mu bulamu oba oyagala kulaga abantu tino oyina naawe olina okuspendinga naye woba ng'omanyi nti no Uganda oyagala kukola ki ku retiringa ebyo ebintu tojja bikola lakizale tojja mubeeramu kati nze njagala kukomawo mu Uganda you see the weather tuli wano tuli wabweru bali muri n'ebijaketi bakankana nze obulamu obwo mbuvuddemu sibyagala nze ebintu byange nga I'm giving myself less than 5 years njagala kudda less than 5 years naye nze ekinsibya ibaana nina omu owa 5 owa 9 owa 14 so era wendaba ku myaka gyabwe ndaba bato nnyo naye nga nze olize bakulekulemu nze mmaliridde okujja olize bakulekulemu bakulekulemu like 14-12 years awo nja kubeera nga nze obadde ebbanga ki Netherlands 1999 1999 is that 25 almost 25 years nyingi nnyo era Haji akomyewo atulaze nti no kisoboka era nange naawe katulaba nga kisoboka kyekyakuggya wano eno bwavu embeera yagaana taata yafa na buli kintu yafa n'ebibye yabyekolera n'afa nabyo sente omanyi twali baana ba ice cream nga tuli nasobera ebuddo kati okujja ebuddo n'okuteeka mu kangulumira I don't know what kati Uganda ng'embeera mbi kati maama n'atundamu ennyumba emu n'atutwala ffenna tusomye ffenna tuli bulungi ffenna twafumbirwa era nze I thank my mother very much maama wange ngutumidde Nalongo omubwati naye omukazi oyo atwagala nnyo naye buli muntu kati ffe kye yatuwa yatugamba
Katonda n'okusoma ebintu bibiri bye biyinza okuyisaawo bikuwanguza era ffenna ne tubitwala serious nga ku church tetumiisingayo ate n'okusoma nga buli muntu alina degree omu yafuna amateeka omu yakola ki ali doctor omu ali kati babiri bakola marketing and communication kubanga ffenna yatuyola bwati mulundi gumu n'atusuuleeyo n'abasuuleeyo n'abejjako naye gyali mbere mbonabonereyo nedda naye gyali n'abaleta mbonabone mwenna naye ayagala kukomawo hanyumirwe kyekyo abaana bali awo singa obabuulira engeri gye wafunamu Van Damme omuzungu baagala era nomala bagamba nti nno Van Damme alinayo bitobye simu zijja kututta wano abazungu bali okufunayo Van Damme nze namufuna mu kyaki ayagala mwakola Katonda byatayagala mu nyumba ya Katonda nga mwekuba buuso nedda ono nze plani zange zaali kumaliza kusoma na kugenda UK nga njagala kudda UK kubanga bayogera luzungu ate nga ndaba Holland ki bogera Ludachi lukaluka lumu naye nga nze ndaba aba UK balinga abeeyagala nnyo nga balinga ekyo kivibe kya Uganda kiri eyo amatooke buli kintu kyoyagala osobola okukifuna mangu nengamba kangende ki Uganda ne between November and December nendaba Van Damme nangamba ku bigambo nengamba kale kanindemu language barrier mwayogera lulimi ki luzungu Ludachi naye amanyi oluzungu Ludachi kati ngobaddeyo emyaka emeka Van Damme 2009 10 years 2009 that's when I met him ngomaze okukaza olulimi naye nze kye njagala kubuulira abawala abava eno abanoonya abazungu ne bano abafunye abazungu naye ne bagenda e Holland toyanguwa kuzaala sooka ofune empapula zo sooka ofune driving license beera ng'olinamu akalimu akaleetamu ssente toyanguwa kuzaala ebyo ebyokuzaala bya Uganda n'ozaala ng'akamyu olina okuwanguwa okuzaala omusajja omukwate ate kati ofunye omuzungu ate olwewo omuzaalira abaana dda labayo sooka you have rules you have oyina amateeka agafuga eggwanga kasita ofuna wadde akuwasiza n'ofuna empapula zo tasobola kugamba fuluma eggwanga kubanga toyina mwana kasita mwawukana gwe nawe ogenda n'orentinga n'obeerayo naye n'abeera ku bibye kubanga ofuna dde empapula naye abantu bawano balowooza nti no nkamuzaalire ntino tajja kundivosinga kankubuli omusajja wabanga wuwo ajja kubeera wuwo ajja kudivosinga wadde akuwadde empapula wabanga really muye nga you are not the one kati nze kyeŋŋamba abakazi abawala temuyanguwa nnyo kuzaala kubanga wabanga toyina driving license wabanga toyinamu kalimu akakuwa ssente ekitegeeza ne maama wo tosobola musindikira ssente wabanga toyina driving license ekitegeeza n'ogenda ne ku supermarket okugula ebintu it will be a problem you are a burden a total burden to everyone era better self-reliant as much as possible kubanga omuzungu amanyi nti no ayina okukola nawe olina okukola wali abana abakola 50-50 nti no gwe leero oteekawo ez'akameeza enkya nenteekawo ez'akameeza bwebiri ayo kata bemmanyi Kampala tebabisobola banga oteekawo akameeza paka mwaka kugwako okuddako no emyaka 10 ebyo weebiri naye nze kati nze ne Van Damme ye kubanga ane bwakola ye yakula mu kyaki kati ye yakula mu ne mentality tino nzai no okukola ki okulabira family kati zakola zize nga wali abo ate n'okufumbirwa omusajja oba omukazi mubuuze oyagala kuzaala oba toyagala kuzaala kubanga oyinza okufumbirwa after that nagamba nja kuwembwa nja kugulira pusi ate nga gwe oyagala mwana toyagala mbwa naye bagulira embwa n'obeerawo n'ogguma embwa nga mwana nga mwana oyagala kuuma
ate wali abagamba saagala ddala baana ate saagala ngetombuulira bwana before you go into a relationship manya oli kyayagala ate manya kino nsobola kiggumira omuntu n'agamba saagala abaana ng'omanyi nsobola kiggumira oba nedda naye gwe n'orashinga ne balyoka bakuwa obubwa buna eyo mu Netherlands otambudde embitu naye waliyo one night stands weebiri ate bano kati 25 30 20 30 tebaagala baana kati baagala bino bi one night stand ebyo ekyo kiri nomo nnyo mbadde manyi nti abeeyo bali sivo nnyo ebintu buli kimu batambulira nenerabira nti njogera mukyala pasta ndi mukyala pasta kituufu naye omanyi ki everything is there legal kati n'okwetunda oyina permit osasula musolo oba nemugundi coffee shop ye ogenda eri ne permit yo eya ntino 18 years n'ogula enjaga n'oginywa it is allowed kati eri ebintu biri too upgraded but naye woova wano don't forget your culture and religion and ekyo kikuyambako to control you kati gwe wogenda eri nga okwetunda kuli nomo kubanga wano wayiga ntino kuli abnormal togenda kikola naye kati wogenda eri kati wano wabanga tebakusomeseza okwetunda kibi ojja ogenda eri kasita bansasula bulungi kati ogende ne escort kati abo ba escort babasasula more than bano abakola ki abali mu bidinisa but anyway the culture and religion just keep it in your heart ntino katonda wali ate step by step ate wogendayo tokola ki topapa wabanga ogenzayo kubeerayo it is going to be a long process it's not ntino ogenda wali abagundi ba BNN tubayita ba BNN ba celebrities abakabi baffe ba alien skin ba kimenke muntu wange ba kimenke n'ogenda eri emyaka 3 nedda si emyaka 3 emyezi 3 n'okomawo n'abagamba funye passport funye ki mulimba abantu tebiriiyo n'agenda eri tosobola kgenda Europe n'otufuna obutuuze in emyaka 3 n'okomawo nedda emyezi 3 n'okomawo tosobola kubanga okufuna nationality takes 5 years from the time they said ntino kati oli tukukiriza okugera ku ttaka lyaffe kati bino ntino waite emyaka 5 ate ngeze emyaka 5 okale emyaka 5 awo nga bakuwadde naye nga tebakuwadde nga tebanabakkuwa tebakkiriza kukola ebyo ebintu tebakkiriza kukola ekitegeeza n'okuvuga emmotoka n'okukola ebintu okufuna omulimu omulungiko ojja kubeera ng'okola black kitegeeza wansi w'emmeeza obanga black market okolera eyo mumikwesese kituufu akaseera komaze mu Netherlands okyegomba ogende UK naye ate ekirooto kyali kya UK kasimanyi lwaki ekirooto kyo kitta tosiba tulaga nti goba ekirooto kyo paka lwe kituuka ekirooto kyange kiri Uganda njagala kwetegeka kukoma wokka laba omusana guno ngumisinga nobeera eri mu bunnyogovu okola misana na kiro esente zonna zigenda mu bills era wabanga toyina musajja akosa obwongo naye no tosobola kuteekayo kintu wekanga mulidde enkoko sente ne ziggwawo zonna era nze ngamba abantu mukole nga we muterekako nga mu invest in Uganda katika pension kabeerewo ntino wokomawo oyina ennyumba yo bino ebyokwebaka wabakwano bo it's okay naye si lubeerera otherwise ojja nti obazizeemu lumu naye nolema kujja kati n'omwaka oguddako nze ebyo nali mbikola kati naneetamwa kati mbivuddemu era bwe ngendewo just 1 day 2 days naye ntino nembeerawo for a month to
visitors okujja. Kaka no wamma ekituufu. Nebanda bakino jjajja yeso Jjajja weso gakazigo ko kange bwayise. Nedda. Bivuddemu. Netherlands. Ogambye tukyegomba genda UK kati oli Netherlands na Uganda. Na Uganda. Kusomozebwa ki kosinze okusanga mu Netherlands? Discrimination. Abantu wadde wabanga okola mu ddwaliro era omuzungu kubanga kalayo ne balooza tosobola babeera nga baagala nnyo okulaba nti no wepushinga olina okola ennyo bamatize ebyo siyagala ate nno gwegenda mu kkubo ne bakuyita oba ne bakuyita app kitegeeza ki gorilla eri agamba app abaana abato abo ate bazadde babwe tebabasomesa nti no kibi okuyita omuntu enkima oba biki babikola naye tukigumira kubanga tumanyi kino mission yo boji mission yo waba kimanyi omwana tomukwatako kubanga walikuba omwana oyinza okusigala luzira katwogere mwana ku luddaaki otusomese olotukula boyogera ne ba Van Persie ba Van Nistelrooy. Hallo iedereen, hoe gaat het? Hier is Pauline van Dam. Ik ben hier vandaag. Ik hou helemaal van jullie, maar ik kom terug naar Oeganda. Ik zeg tegen iedereen dat East, Oost, West thuis is de best. Kom hier in Nederland, kom hier in Oeganda. Kom gezellig hier, want dit is the best. Echt waar. Echt waar. Nzambu ya luzungu. This is the best. This is the best. Yeah. The best. South, West. How is the best? Every minute again. It's the guys who are going to do some choose. Oh, choose some. East, Ost. That is a broken English. Almost. Katlawe water, ogamba water, or wandika water. Na ye mulu that is water. Water. Yeah. Water. 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 How are we gonna be mangu hivi? Yeah. Ate abo bonna abagala engoye second hand nziyina second hand clothes. Ziri Kampala wano. Nedda eye Holland. Holland. Holland bakiza second hand muleke namwa. Kankubulire. Second hand sije emivumba. Emivumba. Tejiri Kampala. Ne Uganda twagigobya ate mujeto. Let me explain. Nina non-profit organization. Bajita Shop for Nop. Shop for Nop. Shop for Nop. Kitegeeza jangu o shopping nga tompadde ssente. Shopping akubwerere. Yes. Kati wojja e Holland nga tewali kyoyina bano abafuna okale okola ne sente zo tezimala okola naye nga teziwera kati ojje wange nenkuwa engoye ez'obwerere tasasula wajja mu Shop for Nop naye waabanga azze ng'akima container alina okunsasulamu ekisente kubanga nina non-profit organization gye nnyamba etololo naye wojja mu Holland ng'omanyi toyina ngoye jangu mu Shop for Nop byonna bya bwerere. Owaye bwogenda Netherlands ogira ovayo ne bakyala boka. Okuva ku baby. Mama favor mufunira gwe tata favor ne favor bona no bafunira. Okoma weno bakwalirizanga muzira kuli bafunye bya bwerere. Era wali abo group of groups nga compassion ebyo gundi watoto abajje egundi Netherlands. Era webanga abalina omukisa ne bansanga bonna bajja ne mbawa engatto ne mbawa engoye okujjako nga bagamba akiro zaabwe nnyingi nnyo but most of them abayitirako eyo era mbawa engoye era wobanga oli Holland jangu oyitireko ku Shop for Nop ofune engoye za bwerere. Waliwo ekintu ekyali wano nti mu abantu abagenze emitala temufuddeeyo nnyo bye mulabye eri bibasingidde ne mugaana okujja okubimplementinga wano bw'obanga oli dokita eri obeera eri n'olemogamba nti naye kati nkozeewo for 15 years kange nenzimba eddwaliro ewaffe ne musaawo ne mubikola eri mugenda okudda eno nga mukaddiye muweddemu supu temukyalina konna kye mugasa ggwanga
kati ekyo kiri bwe kiti abasinga bagezaako ne bateekawo ka kliniki naye Abannayuganda nobba ebijiiko nobba biki nobba pamba nobba giki kati nze nina non-profit organization e Tororo nagula more than 5,000 plates over 5,000 5,000 plates naye mulimu mmeka ezaasigala gwe otaddemu baani kuyo tata Favour w'e Tororo lwaki tewakwata tata Favour omukozi yalwala bwe yakomawo nga temuli nga bakola nabo bagenze nabyo era wano ekibatta okubeera faithful mu bintu ntino okuwa project n'ogimaliriza n'otuwa ekisumuluzo ng'ennyumba ewedde naye n'ogenda n'obba seminti era ne project ezisinga kati labeyo eddwaliro kati now ngezaako okuteekawo clinic in Tororo naye your worry is ntino ebintu binaasigalayo ddala kyenjitereddewo naayamba abantu oba wali omuntu eyeetegese kati okufunamu nnyo okusinga community ate nga gwe okiteekawo nti ng'oyagala community yonna efunemu naye nga mulimu abo aba mikono miwanvu ab'engalo ezisoolooba ateekayo bbiribbiri bw'ali n'akwata waleti abo be batulemesa wali omuzungu ono mu Dutch yagulawo wano mu Kampala bread company just pastry bino obugaati obuwooma nga mulimu raisins nga mulimu biki naye bulijjo ntino amalya ssente ze ku security omuntu alina okubeera ali nga achekinga omulanga ali ena achekinga that is ekitta kati omuntu ayagala kutandika business naye alooza ku security n'agamba ngenda kati ngenda kuuma ntya ebintu byange kutandika business n'otalinyayo mwezi mulamba naye ng'esente ziflowinga ng'ebitambula naye wano okutandika ekintu olina okubeerawo olaba nti oyinza okubeera ne restaurant omuntu nabba gundi esowaniza emmere 6 oba 7 nga gwe wooli ne fooko z'abakasitoma zonna teziwera bage wayi fooko ka teziwera nga zonna so simanyi oba munaakyuka oba totwagamu essaala engeri kati gy'oli pasita basabire essaala bajja tereera God in the name of Jesus the demon of not being faithful in Uganda tugigoba mu linnya lya Yesu era I hope so naye abantu b'e Uganda musaba nnyo musiba nnyo mu kyaki naye ate nga ebintu byammwe tebiri straight zekyo kyekinnuma ate bali 1 hour you only pray for 1 hour ng'ekintu kiwedde wano ku makya paka oregula okyali ku anti Katonda yasooka eri kayino Katonda tokyamunoonya bunoonya wano weesigwa bw'obanga oli bwesigwa ne bw'otasaba kankubulire okusaba kuli gwe between you and God gwe n'ogenda mu ruumu yo n'ogenda ne Katonda n'ofukamira n'ogamba Katonda nzuuno nkozesa naye abantu n'ogenda wa pastor n'ogenda ewaani oli all night morning prayer after bannange ze ndi mulokole ate ne mukazi wa pastor naye they sometimes kati ku Monday paka ku Sunday obanga oli mu church esente ogenda zijja weza school fees omutonzi aleeta Yesu ajja kuleeta atoto waba pastor yagamba neza transport zimpe Yesu ajja kuwa so wano sente zaffe abakkiriza zigwa bugwi ukeera olina do you know what nze ndowooza also why people lwaki Abannayuganda tebakulaakulana kubanga they don't think tebalowooza the 2% balowoozako 2% but naye the other one is 98%. Tebalowooza kubanga wogenda mu church n'ogamba from Monday to Sunday wembeera mu church abaana bange banaalya ki ojja gamba nja kusabamu awa emu ngende nkole ku Sunday naye awa 2 ngende nkole naye gwe n'olowooza nti no saba
ogenda okole Katonda byokoze n'engalo zo Katonda agenda kuwamu omukisa. Olinayo ekirowoozo ekireeta wano kyaki ojje wano otusabireko ojje okuli kyaki wano bapasita banno bali eyo basulanga malayika balyanga baami motoka bavuga za bbeeyi anti ziba mummwe nginaawe jantukwe ku ssente jantukwe ku ssente. Omanyi mu Holland wali ekkanisa ly'oyingiramu ne musaba nga tewali kibbo kiyiseewo. Kale basaba era abeeno tebajja abo tebajja babeere eyo kibbo nga tekiyiseewo. Wano tugenda okutandika service nga obubaketi bwasomye edda wali bwe busookawo ne pasita tannajja bwe busookawo bwe boogenda lekamu ssente zaffe ogende byo watosabye gw'omanyi naye ngezaffe ozirese eri ogaba kubanga oyagala ate ogaba online ogabira eka nga tonaba kujja oba mu wiiki pasita tamanyi ate eri bawa buli mwaka accountability wakoze ssente zagenzewa ate nga pasita tali mu finance department pasita bamusasula musaala musaala gwe gujja nalabirira family ye ezisigadde za kyaki kyaki teba ya pasita kyaki erina pasita naye pasita afuna musaala si ye nanyini kyaki abantu bennanyini kyaki ebyo tebijja kukola mutamutebanyabo ne basa ebyo ono tebijja kukola wano otandika kyaki yange eba yange nazikuŋŋaanya ze mugabirako otiire ensi wano ebiri wano birala kale sibula abantu okay. Njagala kutumirako Rosie, Janine, Mr. Hajiba Kaluba, Newton, Mr. Muhammad Kachika. Mwena mbagaliza 2025 eyebibala naye mulowooze use your brains love you God bless you bye. Okay, bye bye. Wetambudde banyabale basebu tubadde ne Pauline Van Tam. Wetubadde olunaku lero nga tuwayawayamu bingi bye twogedde of course nga bitugattako nze Sesanga Bate the Great ku Extra Digest Mugoba Nsonga akuume.